genda maaso. Abali mu studios mwasuze mutya abanaffe abatulaba ku Soul Television tugamba nti ffe munnyo ekibuga Kampala bwe kityo bwe kikedde enkya ya leero naddala eno wansi ku mini price. Oli ayinza okugamba nti olaba obuntu obutono nga buno butulemye okukolako ate olwo emergency ennene ali anagikolako. Kale luno oluguudo lwe twogerako lwe bazimbidde emyaka egisoba mu 2 naye bwe lutyo bwe lufaanana ate bwe baleese okuluteekako amataala luno olwa Namirembe bye babadde bazimbye nga birungi banaffe abakola oluguudo luno nga bateekayo amataala ago ate basimye buli wamu. Kyova olaba nga ettaka lyetuumye buli wamu nti bupevers bwe baali baliridde obulungi nga tokyalaba ku ttaka ate basimye ne batazaawo nga bwe basanzeewo. Bye bimu ku biri mu kibuga Kampala wakati wano woyinza okugamba nti wandibadde kyakulabirako naye bw'eti embeera bweri abantu abasinga baba bajjumbidde okuba nga beesabika ennyindo engalo okugezaako okulaba nga beekuuma ekirwadde ekya coronavirus naye ate abamu balina gloves eziddugala simanyi tebabeere nga tebeerwaza bwerwaza. Kale tolina enteekateeka yaliwo emabegako anti taxi zalinga tezikkirizibwa kusimba mu kitundu kino kuba luno oluguudo lwa One Weben Kiwanuka Street eno naye agamateeka gonna nga bw'omanyi nti Kampala Capital City Authority yafuuka mu kubya byayi ekyo si bwe kiri era kijja kugootanya n'ebyentambula mu kitundu kino. Kyova olaba nga bannaffe bo bwe bali baddawo stage eyo bagikomyawo eyo ku mini press bali bagijjewo nga tubalinda eri kiro ne mu bitundu ebirala. Kale no yembeera eyo nga bweri mu kitundu kino ekya mini press naye nga okutegeezako katono gwe munaffe twegaseko ku Soul Television ng'ogenda okuba nga okozesa oluguudo olwa Ben Kiwanuka Street nga bwe tutegeezezza nti lwa wanuwe okuviira ddala wali ku bitaala ebya Shoprite okutuukira ddala ku Kyagwe Road wali waggulu nga ku Equatoria awo wonna wanuwe oba ogenda bugenzi tokkirizibwa kuva eri ate kudde eno nga bwekiraba gwagenda okukozesa oluguudo olwa Namirembe okuyingira ekibuga okuviira ddala waggulu eri ku Pride ojja bw'obanga otuuse wansi wano ku paaka empya bw'oba tokozesezza oluguudo olwa Makayi okuyingira mu paaka empya okozesa oluguudo lwa Allen Road lwe baawukana ne John Sebana Kizito Road okuyingira mu paaka empya bw'oba ova eri obwobanga ate era tokuteeka Fumbe Mukasa Road okudda eri mu Kisenyi nga kuba kati Sebana Kizito takyakkirizibwa toba tokkirira kudda eri ku Container Village oba olina kuweta ku Allen Road gwe munaffe twegaseko ku Soul Television bwotyo ne wojja n'ofulumiramu ku Nakivubo Road wale eno singa oba nga olemeddwa okulaba engeri gy'oyungamu mu makubo ag'enjawulo nga weeyunga mu kibuga naye nga bwetyo bwe kiri. Oluguudo luno olwa Luwumu kuba kati Luwumu watandikira wano waggulu ye atakyakkirizibwamu motoka zambuka awo wonna akatundu ako kasalibwako ate kati bannaffe abava eri waggulu ku batoni naawe obeera tolina bw'oyinza kuyunga ku lumu wano naawe avudde ku Nakivubo wali ku luguudo lwa Nakivubo okujja okweyunga wano ku mini price oba tosobola kwambuka wabula oyambuka bwambusi ne Ben Kiwanuka nga bwe tumulabye wano Lumu Street yasalibwako ekitundu naye era ku lunaku olwa Sande abanaffe abakatale oba abanaffe abatundira ku makubo bapawaayo olunaku ne bayiwaawo emaali naye engeri amateeka gye galiwo nti ebyokutundira mu kibuga Kampala tebijja kuddamu kubeerawo okutuuka nga KCCA esazeewo olw'ekirwadde ekya coronavirus abo nabo tebakyabakkiriza naye ate era nga akatale kabeerawo ekyo tekigaana akatale weekali bannaffe abayiye emicungwa we bali abayiye ebyokulya ebirala webiri biyitirivu ddala gwe munaffe atwegaseko ku Soul Television street eno yonna erina Ben Kiwanuka okuviira ddala eri ebyokulya ebibala webiri ku mbeera eno naye njagala tubuuzeeko ku bantu baffe katono nnyo tulabire ddala bategeera embeera eri mu ggwanga mu kiseera kino wasuuza otya munanga twegaseko ku Soul Television waswera sebo erinnya amanya mpitibwa Mugera Dennis embeera eriwo ekirwadde ekirwadde soba kimuze ekyenkuba omulanga gavumenti yaffe etuyambe tugane okuyisibwa nga ate bannaffe bwe tuwulira abali e Italy abali e Spain bwe bityo ekole kyonna ekisoboka ebenga abantu bafuna obujjanjabi singa tufuna munnaffe nti wuno akifunye ekirwadde wafuna alina wangu waddusibwa naye kati saawa tetumanyi tufuna munnaffe nti wuno alwadde tetumanyi eddwaliro ayinza kugendamu namba z'essimu ze babateereddewo naye bagamba ate zimu teziriiko
era ezimu zikubanga eziteziriiko kati tumanyi nsonga lwaki naffe tukyebuuza nga bannayuganda naye nga tuli wagumu nti gavumenti ejja kukola ekisoboka. Ku kyoluguudo lwaffe luno olwannamirembe lwe lumu ne Ben Kiwanuka enteekateeka gye balukyusaamu gwolaba batuuse ku mutindo guli gwe twali tusuubira. Oluguudo ddo pulaani yalwo tayimu eno nfu mbuuza lwaki esooka bizinesi ez'oluguudo ono zaasanyalala. Kituufu enkolaakulana erina okubeerawo naye enkola gye bakolamu si nnungamu bizinesi ezinga zaafa. Tweyanziza nnyo tweyanzege nga bwekutegeezeza nti bannaffe abatundirako bo kwebali ate bumasiki obwo nsuubira nti olina kajjamu ng'ogenda Kampala si ku bwanjala nga bwe babukoze bwe batyo ampuliddeko emabegakawo nga babutunda 10,000 abaana ketaaze kali mu bibokisi wali kale yembeera eyo bweri gwe munaffe atwegaseeko ku Salt Television Sebalamu njagala otuwa ekifaananyi kya bumasiki buli eri bannaffe ababutunda bumasiki obwo bannaffe ab'omu studio tubalagire ddala ki ekigenda maaso mu ggwanga ndabeeko ne ku bucupa buno obubeeramu busipuro obw'enjawulo okwefuuyirako mu ngalo nabwo era bwe buli babulese nno mu langi ez'enjawulo kiragala enzirugavu eya bbulu obwa kyenvu bwe sinabulaba ku ndowooza tebuliiyo bwo kitalo nnyo kitalo ddala okubanga bumasiki obwa kyenvu tebuli mu ggwanga kale webale nnyo obalire ddala gwe munaffe atwegeseko ku Salt Television embeera bwetyo bweri gwe munaffe agenda okubanga okozesa oluguudo luno olwa Ben Kiwanuka Street enkuba etonyeemu ate era ng'etiisatiisa okubanga eddamu naye gye emirimu gitambula oli ayinza okubeera eyo neyeebuuza nti ddala emirimu gigenda mu maaso abantu bakola tetulina state of emergency kuba mu state of emergency oyinza okugamba nti mu biseera ebyakatyabaga nti emirimu giyimiridde webale nnyo ogubalire ddala gwe munaffe atwegaseko ku Salt Television Robert Kalimandi ne Eric Sebalamu wano ku Mini Price. Nnyo Sebalamu ne Robert Kalema.